Bw'otuuka ku kisaawe kya cricket oval e Lugogo okakasa ddala nti waliwo omukolo ogw'amaanyi ogugenda okubaawo kubanga ebipande ebiriko ebifaananyi bya Lieutenant Gen.Muhoozi bye bikwaniriza. Akeetalo ak'ebyokwerinda okwetoola ekifo kino ke kali ku kisaawe kino nga ziweema zitandise okuteekebwa mu kifo. Mbabuzaako mwena abatulaba ku G256 ku Soul TV amanya nze Godfrey mwebaze nga bulijjo twabategeeza nti tugenda kubanga tubatuusaako emikolo oba emikolo gyonna egy'amazaalibwa aga Gen.MK nga bwe mwatulaba okuva ku lunaku olwa Mande nga tutandise n'olunaku olwaleero twasazeewo kubanga tubalaga enteeka nga bweri era nga nsinzidde wano ku kisaawe ekya cricket oval e Lugogo okubanga twogerako n'amu ku bakuliddemu enteekateeka zino batubuulire bigenda kubanga bitambula bitya, abantu baagala kulaba stage etuuseewa, baagala kulaba baani abali mu kintu kino era n'enteekateeka nga bwe zigenda okubanga ziri. So ndi wa mukisa nnyo okubanga ngenda kubanga njogerako n'abakulu abali mu nteekateeka eno bongere okututangaaza ku mbeera eno nga bwegenda okuba eri. Banji nnyo naye ngenda kukozesa ku dakiika ntonotono ze tufune tusobole okubanga twogerako n'omukomu batubuulire enteeka zino ziri zitya, naye munzikirize nsookere ku side eno wano wennyini ayinza okutwanjulira abakulu bano abaliwo then n'enteekateeka ziri zitya nga bwe twabalaga mu mawulire gaffe olunaku olw'eggulo ne ku lunaku olwa Mande. Tuli butereevu ku programu gye bayita G256 ensi yonna erindiridde eyagala kumanya enteekateeka eza okujaguza amazaalibwa ga Gen.MK zituuseewa. Sooka weeyanjule ku batwala ku Soul TV ate otubuulire n'enteekateeka nga bwe ziri. Mbaniriza nnyo ku Soul TV. Mbaniriza nnyo ku Soul TV makya leero. Nze Jackie Namyonga Agram ndi General Secretary w'ekibiina ekya Team Chairman MK Project. Mbaniriza nnyo njagala kutuusa okwaniriza eri mwenna ku mukolo ogwa mazaalibwa aga Gen.Muhoozi Kainerugaba ng'ennaku 23 omwezi guno ku Lwomukaaga luno lwennyini ku Cricket Oval essaawa 6 zennyini emikolo gyakuba gitandika. Bagenda kubaawo ebintu bingi, mujje tulye tujjaganye ebyokulya bingi, ebyokunywa bingi, fireworks tulina, buli muyimbi agenda kubeera wano, buli akakasizza nti ajja agenda kubeera wano. Tobeeyo n'ogamba nti tebampise saafunye kaadi. Emiryango gijja kuba miggule, jangu tulye tunywe tujaguze amazaalibwa g'omukulu ku Lwomukaaga luno. Abakulu bano bonna betulaba wano bonna be baani omuntu ayagala kumanya tulaba ku Soul TV? Munzikirize mu kitiibwa ekyensusso mbanjulire akulira Team Chairman MK Project Chairman asinga okuba omulungi mu nsi muno mu Uganda, omwami Toyota Micheal ali naffe wano. Munzikirize muwe omukisa abeeyanjulire abeebaze okuteeka kye muyita vibe mu Kampala. Ekibuga kitabuse, buli omu yeebuza kigenda mu maaso, emikolo gituuseewa. Munzikirize gereko gye muli. Tweyanzege ow'ekitiibwa oli butereevu ku Soul TV, abantu baagala kumanya bw'oyogera Kaguta bamanyi president, kati balaba president gwe balaba mu kifaananyi kino, abantu beeyanjuleko babuuzeeko. Kale amanya gange mpitibwa Niwagira Micheal Toyota. Toyota ly'erinnya erisinga okumanyidwa wano. Nze nkulembera tiimu eno gye mulaba etegeka omukolo amazaalibwa ga Gen.MK agagenda okubeerawo ku Lwamukaaga ge twayise akasiki. Akasiki aliwo Lwamukaaga luno. Nze nkulembera tiimu eno gye mulaba eyitibwa Team Chairman MK Project. Enteekateeka egenda mu maaso era nga bw'olaba stage zaffe yiyo eri waggulu, ebidaalo biraba, emikolo gigenda mu maaso. Ate naddala njagala kwebaza Soul TV olw'obuwagizi bweraze ku mukolo guno olw'okutukavalinga Pastor Bujingo yavudde n'agamba buli kimu kyonna
agenda covering omukolo gwaffe ku Saturday. Mwebaliza ddala, nebaza tiimu yonna ya Salt TV, nebaza na tiimu yanga etegeka. Njagala kutegeeza abantu nti ku Lwomukaaga ekigenda okubeera wano tosubwa, buli omu talina kusubwa, alina kaadi oba talina kaadi. Njagala kunyonyola nti kaadi eyo gye mulaba era emu ku tuulu ze tuyisa abantu. Waliwo radio, waliwo kaadi, waliwo n'okuyita omuntu gw'osanze mu kkubo. Buli omu akirizibwa. Tobeereyo n'ogamba nti nze kaadi. Kino tugamba nti awulidde ategeeze n'omulala. Ku nsonga eyo nnyini wabaddewo abantu abeebuuza tulaba kaadi ze zitambula, abalala tebalina nga bamanyi nti abalina kaadi bokka bagenda okuyingira. Badde nsaba oyongere okutangaza ku nsonga eyo, bannayuganda baagala kumanya alina kaadi yayingira. Ndeda buli omu waliwo kaadi, waliwo radio, waliwo olw'okuba nti nakusanze mu kkubo ne nkuyita. Buli omu ayitibwa. Kaadi mechanism kuzimu ezikozesebwa okuyita abantu. So ne radio nkuyise, ne bwe nkusanga mu kkubo nja kuyita, n'oli gwakugambye munno n'agamba nti tugende ku mukolo jangu. Kaadi kitewo kitegedde nti kkubo lyerimu ku makubo agayita abantu. Naye tewali agaanibwa okuyingira. Waliwo abantu abagenda okusula mu Kampala nga bava mu bitundu ebyawala. Bagenda kera kyemmanyi zigenda kubeera ssaawa 12 ez'okumakya nga abantu bali ku gate. Mugenda bakolera ki ate ng'okuyingira kwa ssaawa 6? Ffe tetulina buzibu nabwo, tewali gamba, tewali kitakyuka. Bwe baba batuuse, ffe tubadde olw'okuba lwa distance olw'abantu okubeera n'emikolo bye balina okukola, twabadde tutaddewo ssaawa 6. Naye oli bw'aba asazeewo nti atuusewo ssaawa 12, ffe tujja kuba weetuli ng'ayingira. Naye ffe twataddewo ssaawa 6 olw'okumanya nti abantu balina kusooka bafune bye beekoleramu. Naye bw'aba azze tajja kubeera wabweru, tujja mukkiriza yingire. Nsaba osibuleko. Era njagala kukakasa n'essaawa eno bano boolaba wano tewali abayise lwa bwagazi. Baagala kujja kulaba kiki ekintu kyaffe kitambula kitya. Era buli omu asobola n'okusulawo. Temuli byakusosola mu bibiina oba mu tribe oba mu ddiini. Abantu baagala kumanya. Njagala kukakasa nti kino kye tuliko mazaalibwa, si political function, si ki, it's a social function. Kusanyuka oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa ggwanga ki, buli omu akirizibwa. Munnayuganda n'ebweru buli omu akirizibwa okujja wano asanyuke. Guno omukolo gwa kusanyuka, celebrating amazaalibwa ga mutabani waffe, mukwano gwaffe, general waffe MK. Tweyanzege abalabe ba G25 ku Soul TV, tweyanze okubanga mutuwaddeyo ku kadde ne tuyingira mu programu yamwe okubanga tubatuusaako ebiri wano ku kisawe bisinga tugenda kubanga tubibatuusaako mu mawulire gaffe Omunyo live n'Omunyo kusatu ku Soul TV. Anze Godfrey tumwebaze wano ku kisawe Erugogo Cricket Oval awagenda okubeera emikolo yange ebisinga byonna emikolo gyonna gigenda kubeera butelevu ku Salt Media awali Salt FM ne Soul TV. Kambaze mu studio ewa Dora Jimmy's agende maaso ne programu. Mu mboozi yaffe ey'akafubo ne Muganda w'omukulembeze w'eggwanga Toyota Kaguta ate nga yakulembeddemu enteekateeka zino atutegeezezza nti omukolo guno gwategekeddwa nga gwa bannayuganda bonna abaagala Lieutenant Gen.Muhoozi'S Kainerugaba. Nze nkulembera ttiimu eno gye mulaba eyitibwa team chairman MK project. Enteekateeka egenda mu maaso era nga boolaba stage zaffe yiyo eri waggulu, ebidaala biraba, emikolo gigenda mu maaso. Njagala kukakasa nti kino kye tuliko mazaalibwa, si political function, si ki, it's a social function. Kusanyuka oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa ggwanga ki, buli omu akirizibwa. Munnayuganda n'ebweru buli omu akirizibwa okujja wano asanyuke. Guno omukolo gwa kusanyuka, celebrating amazaalibwa ga mutabani waffe, mukwano gwaffe, general waffe MK. Agambye nti waliwo kaadi ezaaweereddwa abantu abamu naye kino tekitegeeza nti abo bokka be bagenda okugwetabako. Buli omu waliwo kaadi, waliwo radio, waliwo olw'okuba nti nakusanze mu kkubo ne nkuyita. Buli omu ayitibwa. Kaadi mechanism kuzimu ezikozesebwa okuyita abantu. So ne radio nkuyise, ne bwe nkusanga mu kkubo nja kuyita, n'oli gwakugambye munno n'agamba nti tugende ku mukolo jangu. Kaadi kitewo kitegedde
nti kubo lyerimu ku makubo agayita abantu naye tewali agaanibwa okuyingira. Yeebazizza Omusumba Aloysius Bugingo okuwa Lieutenant Gen.Muhoozi ekirabo ekyokulaga emikolo gino butereevu ku ntimbe za Salt Media. Bagenda kubaawo ebintu bingi, mujje tulye tujjaganye ebyokulya bingi, ebyokunywa bingi, fireworks tulina, buli muyimbi agenda kubeera, buli akakasizza nti ajja agenda kubeera wano. Mbeebaza era njagala kukunga bannayuganda bonna n'abalala basobola okuva, tulina abagenyi bagenda okuva ebweru already aba confirmings abajja, mbakakasa nti buli omu akirizibwa okujja okuyingira, tusanyuke naye. Guno omukolo gwe tuliko gwamazalibwa gwa ssanyu, tegulimu byabufuzi, tegulimu kintu kyonna. Njagala bategeeza temutegeeze n'eggwanga nti ayina kaadi n'atayina akirizibwa okujja ku mukolo guno. Kaadi zono ze mulaba lyerimu ku makubo ge tukozesa okuyita abantu. Kaadi zi radio n'abantu individual basobola okusanga muno n'omugamba nti tulinayo omukolo. Guno omukolo gwaffe gwa kusanyuka, temulimu kintu kirala kyonna, era tebagamba nti nze tebampise. Nsuubira abamawulire abali wano musobola okutuusa eggwanga lino obubaka buno, basobola obufuna bonna bategeere bamanye nti tuli wano ku lwasanyu, ku lwamazaalibwa. Tewali kintu kirala, tembiteeka mu byabufuzi, tembiteeka mu kintu kirala. Sikya ddiini, sikya politics, sikya magwanga, sibiki bya ssanyu. Njagala bategeeza nti mwenna mbayise, nze ngaakulira omukolo guno akulembeddemu enteekateeka eno, mbayise buli omu waali ajja beere ku mukolo, tusanyuke naye, tulye, tukube omuziki, entertainment weeri. Buli muyimbi gw'omanyi wano mu Uganda waali wano, ate ng'abantu bonna bazze ku lwabwe, tewali ne gwe twasasudde abayimbi abo bonna beewaddeyo, baagala kusanyusa Gen.Muhoozi ku lunaku olwo. Nammwe ab'amawulire mbayise mujje mubeere naffe, mulage eggwanga ekigenda okubeerawo ku lwamukaaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluvannyuma abateesiteesi b'omukolo beegattiddwako Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Hamson Obuwa n'ababaka ba Paalamenti ne boogerako eri ab'amawulire. You are aware that we are within the premises of the National Council of Sports of Uganda and the Minister is the chief host. Secondly, as a friend to Gen.Muhoozi Kainerugaba, I would want to state that the function we are holding here on Saturday is a social function and not a political function. We are coming here as friends to celebrate the 48th birthday of Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Okusinziira ku nteekateeka ez'omukolo guno ogw'okujaguza amazaalibwa ga Gen.Muhoozi Kainerugaba ng'aweza emyaka 48, temugenda kubeera byabufuzi wadde kusosola mu mawanga oba mu ddiini. Buli muntu yenna akirizibwa okubanga ayingira wano Cricket Oval e Lugogo ku lunaku olw'omukaaga nga bajaguza amazaalibwa aga Gen.Muhoozi Kainerugaba. Wetuviiriddeyo ng'enteekateeka zigenda mu maaso.